linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo munyenye yakaya kuzukusa eye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mwasuza bulungi musibye mutana bagenda okulabaka musole bulungi mbebazizza mwenna okugoberera olugero luno olw'abasawo b'ekinnansi nga bwe tutuuse okusomooza kubadde kw'amaanyi nga sitaani alwana abadde tayagala tubyogere ebintu ebyo naye Mukama tumwebaza mulungi atusobozesezza okuba nti ebyo ne betubituuseeko era ne tubimaliriza mbebaza nnyo basubscribers bafollowers abalikinga abakomentinga mpoza ate sigenda kulema kubeetondera nti munsonyiwe olw'okuba nti esimu yange temukyasobola kunfuna mu ngeri y'okunyuŋŋaŋŋana nga bwekibadde tuli nafunyemukko okusomoozebwa kwaddeko zibu ddala erinze naye nga si kyamaanyi nnyo okusaidia mu naye ku yange kyabadde kyamaanyi kale nensalawo essimu nsooke njesonyiwe nga omulabe ayitiddemu ate okulaba kutya bwasobola okunsuula onafuwamu omanye essimu zino nazo si nnyangu obudde bw'omala ku ssimu ate ogenda okwekanga nga tosobodde kufunawo ate kusoma ku bayibo n'essaawa oba oliawo z'omala mu kusaba ogenda omayirizanga osabiddeyo dakiika 5-10 ng'ogudde eri so mu mbeera eyo nafunyemu obuzibu nga nze naye Mukama mulungi twayimiridde wamu n'abeegayirizi ne tubusabira Mukama n'akola ki n'abujjawo bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono kati maanyi mwe kyabadde kyagala okujjira kinyage olw'okubanga Katonda yannyambye n'ambagulizaako ekijja kyanyambye mangu ne tukyetegekera ne tukisabira ne kitabeera nga bwe kyadde kyagala kubeera betondera nti sisobola kubafuna kati olw'okubanga kati ndi mu kunoonya Mukama nnyo okusingako wali njagala ngendere ddala ebuziba okunkuumira mu mafuta ago genina okuba nago mu bunywevu kuba munange sitaani engeri gyakulumbamu ayinza okuba gweyo yakusaagira nga oba oli awo akusaasira naye nze tansaasiramu wadde nga ajja kale kyembadde mbeebaza nti mwebale okungumiikiriza kindeese ku luno kubeebaza era mwebale kutugumiikiriza olumu nkeere wamu olw'okuba nti ebintu bitamu process mpanvu munnaye si woobikwata nti woobiteera obiyisa eno n'eri okulaba nti bituuka nga bibina okuba naye nga temugamba mbu nabablokinze waliwo omukyala yampeereza mu comment nagamba naye watublokinze buli omu ombuuza essimu yange kyabadde essimu namu tenafaako yadde naye nze ng'omuntu nze nabadde nnumbiddwa omulabe nga nina obeerako omukwegayirira nga njogera ne Mukama ng'essimu tebiriimu so embeera eyo naye Mukama mulungi ndi mulamu nja sigala mpeereza nga mundaba nga obujulizi bwo kati tubutuusaawo emboozi y'abannabbi n'abasumba naye omugirabye mwebale nnyo kituyambe buli muntu oyigemu omanye woolina okukoma tusabire wamu ffenna okutaasa abantu abo sitaani be baba basiganya emyoyo ne bawaayo emyoyo gyabwe ne babawaamu egy'emitima gy'ejjinja bo ne babawaayo egyabwe egy'ennyama tubasabire baddizibwe emitima gy'ennyama egy'amayinja bagijjemu basobole okusumba abantu ba Mukama nga babatwala mu ggulu baagala nnyo ate era sina kyakikolera naya munyenye yakaya kuzukuseeyo yake okuva mu Glory Church International Kagoma Maganjo ng'omusumba wange era ye Pastor Edgar kwagala tugenda munaku nkulu yes ye Easter omwezi ogujja ogwokuna guno abagoberedde mu kusiiba n'okusaba mwebale nnyo tubale tusiibira obumu kati tugenda kusiibira kyengenda okulangirira mu mwezi ogwo oguddako ng'era si kirala tusiibire abantu abali mu buwambe ne mu busibe abawambibwa n'abali mu busibe kyetugenda okuzzaako kubanga ekintu ekyo kinene eri omuntu oyo abeera yawambibwa yeyaliikiriza abantu be nga tebamanyi gyali naye kennyini mu kifo mwali kimwetera okugwako emirembe kuba olumu tamanyi na gyali naye kennyini then n'omuntu eyasibwa nti kubanga abantu abamu abasibwa babasibira nabwereere nga tebazza misango bawalirizibwa abawazza emisango nga bali eno balya butaala ate bo ne babasibira mu ki Katonda oyo atolosa abasibe awolereza abanaku tugenda okwegayirira kula bannaffe abawambe n'abali mu busibe buli muntu yonna gy'oli nga sitaani yakuwambirayo Katonda akube kuba watali kubo nsobole ate okufuna obwenkanya Easter netaaga abantu natandiseewo projekiti gye mugenda okulaba as soon as possible ey'okuwanika bendera ya Yesu Kristo ng'ogwo mulimu gwampeereddwa ye kennyini buli muntu yenna yali taza okukwata ku bendera eya Yesu Kristo ng'ewanikibwa waggulu okuwuuba ogenda kunnyamba ku namba y'essimu yange eyo yennyini eriko buli muntu kyosobola oba 100 oba 5 13 5 mutwalo 2 3 10 20 kakadde buli omu gwe ku busobozi bw'ogamba nti kino kyekigenda okusobola okunyambako okuwanika bendera ya Yesu Kristo ewuube munyambe tugiwanike ewuube olwedde ya sitaani gyeri ewuuba naye tennasibwa kunywezebwa nti yateereddwa
ffe tulina okwanguwa nga tennasibwa tugigaana okusibwa bendera ya sitaani ewuuba. Abamu temujja kitegeera naye kati abodaboda eno ewaffe mu Uganda mwendi bw'otuuka walaba nga bujaketi bwawe buliko enamba y'essimu y'omusawo w'egindi yeeno era omusawo ye gundi, awo bendera ya sitaani eba ewuuba. Kati ekyo nakiganye. Yesu n'agamba naawe abakkiriza mu nze bakwate mwenna mukwate wamu bendera ya Yesu Kristo ezitowa, tosobola giwanika bw'omu. Buli muntu yenna akkiriza nti Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, ng'era okuyita mu ye kye kitutuusa mu ggulu, owatali ye tetusobola. Ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mugenda kunnyambako tuwanike bendera ya Yesu Kristo ewuube. Abali emitala w'amayanja tujja baweereza mu ngeri yonna esoboka gye munaasobola okutuukibwako bendera ya Yesu Kristo, nammwe mugiwanike buli omu gy'ali. Mugenda kukiraba dda, kitandise dda, era nga kye mugenda okuddamu okulaba kye njogerako mutegere kye ntegeeza. Neetaaga obuyambi bwa buli kinsi kinoomu akkiriza mu Yesu Kristo nti yekkubo n'amazima n'obulamu era nga yewe obulokozi bwaffe, akiwulira ng'era okitegeera, okkiriza nti omusaayi gwe yayiwa yaguyiwa ku lwaffe tuleme kufa n'atunazaako ebibi, ffe ddala aboonoonyi be yajjirira. Mugenda kunnyambako nga buli omu ampeereza okutandikira nga bw'olina tuwanike bendera ya Yesu Kristo nga tutandikira muno mwennyini mu Kampala mwendi, awo nno tulyoke tutambule ebibuga byonna ne mu byalo. Uganda yegenda okusooka okuwanika bendera ya Yesu Kristo, na buli Munnaganda alina gy'oli ogenda kuwanika bendera ya Yesu Kristo okusinziira gy'oli we tunakwatiza wamu. Abaganda bagamba nti agali wamu ge galema ennyama. Mbagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, abankoomire era temweraliikirira. Tuli wamu, ndi nammwe mu bunyogovu ne mu musana, ekiro n'emisana, kubanga Mukama bwe tukkiriza nti bwe tumwesiga era naye abeera mwesigwa. Waliwo ekyawandiikibwa wano kiri mu Zabbuli 113:17 wagamba naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya n'obutuukirivu bwe, eri abaana n'abaana. Emirembe gye gyaliwo era gikyaliwo, tegirivaawo eri abamutya n'abatambulira mu butuukirivu. Abatuukirivu owerekereza ebya Katonda by'atayagala n'ogenda newe byayagala, emirembe gyonna abaana n'abaana emusaasira kwe kuli gye tuli. Mukama abawe nnyo omukisa.